Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, tukyeyongerayo n'amateeka aga ahkamu nuni sakina wa tanwini aga nuni eya sukuni ne tanwini nga ku mulundi guno tugenda kulaba omuteeko ogusembayo, omuteeko ogwokuna gwe tuyita ikhfa'u. Ikhfa'u mu lulimi olwangu kitegeeza okukweka, naye mu nkola eya tajwidi kitegeeza okukyusa okuva ku nnyukuta endala nodda ku buvo obw'ennyukuta ey'okubiri, naye nga tonnaatula nnyukuta yakubiri, wakati awo wabeerawo kye tuyita gunna. Gunna eno eva mu nnuuni, jjukira tuli ku nnuuni eya sukuuni oba tanwini. Kati nga wakati waliwo tanwini, okyusa oba nnuuni saakina, nnuuni ya sukuuni, okyuka okuva ku nnyukuta endala nodda ku buvo obw'ennyukuta endala. Okugeza mu example yaffe eno, nova ku miimu nodda ku buvo bw'ennyukuta eya qaafu. Olina okuba nga omanyi obuvo bw'ennyukuta eya qaafu, naye wakati awo n'oteekawo ekinnyindwa ekya nnuuni, n'osoma qaafu, naye nga wakati awo otaddewo nnuuni. Kikyentegeeza idghaamu gwe muteeko oguva wakati w'emiteeko ebiri gye twalaba, omuli omuteeko gwa idhaaru n'omuteeko ogwa idghaamu. Jjukira omuteeko gwa idhaaru mu buwufu obw'etteeka erifuga nnuuni eya sukuuni, twagamba nti mu mbeera eya idhaaru kye twayita okwolesa, nnuuni eno eya sukuuni wa tanwini tugyatula. Nga example yaffe eno gye tuyinza osoma nti waman azlam, olaba nti nnuuni tugyatudde, waman azlam. Kati ate mu muteeko gwa idghaamu gwo twalaba nti ate nnuuni tugikwekera ddala n'eyingira ddala mu nnyukuta endala, nga olaba nti waman ya'mal. Olabira nti nnuuni tetugyatudde, wabula just tuwunyizzaawo yaa'u ne tugamba waman ya'mal. Kati ikhfaa'u ebeera wakati awo, obanga ayolesa ate n'obanga ayingiza mu nnyukuta endala. So kati nnuuni eno obanga agikweka, obanga ayolesa ate n'obanga ayingiza mu nnyukuta endala. Kiki kyengezaako okuba nga ntegeeza? Nga nagambye nti bino byonna biva ku njogera ey'Abawarabu gye baalinga boogeranga. Abawarabu edda bwe yalinga ayogera nga asanze nnuuni obanga ekigambo ky'ayogera kirimu nnuuni ya sukuuni, okusinziira ku nnyukuta eyajjanga oluvannyuma. Kati ng'okugeza mu kigambo kino nti man fa'ala hada, yagamba nti man fa'ala, nga tegamba man fa'ala, wabula nga nnuuni eno agamba man fa'ala. Abanga agibuliza mu fa'u naye ng'ojulira nti esigalamu, eyawukana ku man ya'mal. Man fa'ala hada, ani yakoze kino? Oba al insan, tagamba al insan, wabula agamba al insan. Kati Qur'an we yajja yo neebeera nga ewanvuyaamuuko ku gunna eyo al in, n'egiwangazaamuuko akagenderere, n'egiwangazaamuuko. So kati awo we twajja ikhfaa'u, wabula ng'era kiva ku nnyukuta ezo ezizze oluvannyuma lwa nnuuni ya sukuuni ne tanwiini. Kati nga twalaba mu miteeko egyayita nti omuteeko ogwa idghaamu mulimu ennyukuta zino mukaaga ezikuŋŋaanira mu kigambo yarmaluun, ya'u raa'u miimu laamu waawu ennuuni. Era ne tugamba nti ate idhaaru yo erimu ennyukuta nazo ziri mukaaga, ennyukuta ez'oddookooli eziva mu ddookooli from the throat, omuli haa'u hamza, ayini haa'u, ghayini khaa'u. Ate yo iqilaabu etugamba nti yo erimu ennyukuta emu eya baa'u, erimu iqilaabu yokka. So zino ennyukuta we tuba tuziggyeeko, ezisigadde zonna z'ennyukuta ezigwa mu muteeko guno ogwa ikhfaa'u. Ennyukuta zino eno mwe muli ennyukuta eya taa'u, thaa'u, muli ennyukuta eya taa'u, thaa'u, jiimu, daali, dhaali, zaayu, siin, shiin, saadi, daadi, taa'u, dhaa'u, faa'u, qaafu ne kaafu. Ennyukuta zino ziri 15. Obanga ziri ozikutte ezagiri emiteeko, then zino ziba zirina okuba nga zikwanguyira
mu kubanga ozitegeera era kasita ozisanga olina kozesa elimination method nomanya nti zino teziri mu ziri eri kubanga zino 15 sirina ngeri gyenyiza zikategorizinga mu kuzikunnyonnyola osobola okubanga ozitegeera bulungi wabula eyo logic gyolina okubanga okozesa. Katufunayo example esobola okutulambika ensonga eno. tugenda kugijja mu aya eri mu suratul Haqqa a'udhu billahi minash shaitani rajim wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kanjagala wetegereza wano ekigambo wali ekigambo 'adun dali eriko tanwini eno tugenda eriko tanwini tugenda gikweka mu fa'u wabula mu kugikweka ova ku dali eno n'ogenda ku buvo bw'ennyukuta ya fa'u. Fa'u twagamba nti eva ku mumwa guno ogwa wansi emabega waagwawo w'oguyingirira munda then kati bw'ogenda otteeka amannyo owuune naye ng'oledde amannyo gatuuse dda ku makhuraja awo aadun ng'oledde amannyo gataddewo aadun fa ogenda okwogera fa'u ng'oledde watuuse dda ku buvo bwaki ku buvo bwa fa'u aadun fa uhliku birihin sa. Kati ne saadi naye era kyekimu kubanga nayo yemu ku nnyukuta egwa mu muteeko gwa ikhfa'u so kati oba ogenda ova ku ha'u tanwini n'ogenda ku buvo obw'ennyukuta ya saadi jjukira twagamba oddira katiiko limi n'okateeka emabega w'amannyo gano aga wansi ddala n'osoma nti saadi kati ogenda osoma birihin sa already saadi katiiko kaba katuuse dda ku mannyo wansi ogenda ojjatula ng'olede katuuse n'osoma bw'otyo. Mwetulaba example endala tugenda kugijja mu suratul Baqara. Allah agamba a'udhu minash shaitani rajim man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Kakati tugenda soka tulabe waneeno ku man dha alladhi ova ku miimu n'ogenda ku buvo bwa nnyukuta ya dhaali jjukira dhaali twagamba nti eva ku katiiko limi ng'okatadde ku tiipu z'amannyo gano agakulembera n'osoma nti man dha owuuna ng'olidde olulimi lwatuuse dda man dha ogenda ojjatula ng'olidde watuuse dda man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fa n'ogenda ku makhuraji agafa'u ng'ovudde ku tanwini naye ku hasanan fa owuunawo naye nga owulira nti ekinnyindwa kimu ekiri ekya nnuuni hasanan fa fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Jjukira ne kaafu nayo mweri ad'afan kathira n'ogenda ku buvu bw'ennyukuta ya kaafu ogenda okwatula bw'oti ng'oledde watuuse dda. So ekyo kyetegeeza ne ikhfa'u olina okuba ng'omanyi amakhuraji g'ennyukuta ez'enjawulo bw'obanga ogisoma ogenda okwatula ennyukuta eyo ng'oledde watuuse dda ku ki ku buvo obw'ennyukuta eyo eya ikhfa'u. أنصار من صيام بقرة صفراء أأنذرتهم ومن ذريتي عزيز ذو أنثى من ثمرة قولا ثقيلا عنكم إن كانت عشرة كاملة فأنجيناكم من جانب صبرا جميلا منشورا إن شاء عذاب شديد تنقمون من قبل ثمنا قليلا وتنسون من سفه ورجلا سلما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
مدكر